Alien Skin ajagaza ki munyambe following omusango guno omwana wange anumye mwana wange anumye ajagala justice banange tebasobola kumutanga enkoko mwana wange batanga enkoko mwana wange anumye nnyo. Family ng'eraajana olw'omwana waabwe eyafudde awo babadde bali mu nteekateeka ey'okumuziika kye nategeddeko nti bamuziise olunaku olw'ejjo. Kakati maama olwaleero gy'alaajana wano poliisi erina okukozesa obwangu obw'ekika ekyawaggulu mu kufuna justice eri sayidi zombi nti mu kunoonyereza tusobole okumanya ekituufu ddala abavubuka ba Alien Skin balina omukono mu kutta omwana oyo. Wadde video weeri nga wembagambye naye tuli ku mulembe gwa .coms AI n'ebirala tumuwaayo chance kati then ne justice eri maama nga yemumulaba alaajana kossa family okutwalizibwa mu baganda b'omwana oyo eyafudde bonna beetaaga justice ate nga justice esingayo ndoozi ejja kgenda eri family kuba baafiiridde omuntu mulamba. So kyonna ekiriwo mu ddiiro kidda eri Uganda Police. Kati ebyo byonna nga bigenda mu maaso ka pressure kalina engeri gye kaalinnye eri Alien Skin abaana bamutaddeko amaanyi. We tutuuse wano kati wetuddirayo ku nsonga eri nti babadde basika omugwa ne kamiliyoni ennaku eziise oba abavubuka nga beeraga eryanyi kati ye Alien olwaleero buli kimu akisonze ku nkambi y'abamayanja family. Muteeka nga wembeera omulaba musobodde enkambwe ennyo ya justice kyonna kyonna kintuukangako abale bange mubamanyi mubalaba kye bantuusangako mukikubisangamu ali basobodde sifiya atovuwo totyanga mulabewo ne wabanga muto ate totanga kibenga tonakiike nenyandusu kino ekintu kino nkirindidde ebbanga era nakyetegekera dda sina mu likodi yonna sina mu criminal likodi mu kaalya yange ojalaba abayimbi nga beegasse bonna ade befula baboyi baffe naye nga si baboyi baffe industry enkadde eri against industry empya tesagala kusiga bukyayi mu bantu bwe babanga abajje wange abali ekiwaani nze nabala nnyo ningamba temulwanagana muntu yenna bakyesaagala kubeera na bbanja ebyokulwanalwanamu bya vibe nga nesente zitulimu ofuna nze manye omulabe wange bwavu era nfuba nnyo bameni bange obajjamu embeereri ya adweya ate mbateekemu eno embeera y'okunoonya sente. Omulabe waffe bwavu, omulabe waffe ali invisible si muntu kuba ne bwolwanagana n'omuntu togenda mukwata ate muki togenda mukwata mu nsawo. Groups zibeerawo aboolaba abalwanyisa gurupu nofango nina ekigurupu be batemu abagala okunzita kyova bana be bapointinga muno gwe batya yatusibyeko ekimenke zinti no beba bogera nga bakulimino ali ni wejjeke eggaali eggaali ekuumanzi kyogamba nze nfuna nnyo sente nyingi tino kambe n'abantu baba na abiri oba asatu beke tufunye tugabanaako gamanzi nange sinabye nkozesa sente notuuka nogamba percentage bwekiti bati abo nze singa nafadda kati nze bansindikako bandiganga nakakuba olimba olwasookawo mbozi enkola utonkaka nyimba nga 3 wange sinama nakuba sikyaddenja tandikira entalo z'endongo nakuba namanya nti business gyenzemu bwetu mbagamba bituufu sifunanga kusanyuka kyanga ntandika kuyimba naye ekyo kyonna ekituukako muteeka ngawo embeera kale bye bigambo bya Patrick Murwana Alien Skin eri abafangoni kitegeeza ssebo eryanya alyewulira asobola okukomandinga kati wali watandikidde ndoza abadde bubaka eri bafangoni kyonna ekimutuukangako muteekangawo embeera then ebigambo bye bisaana walidde oba ki okubitegeera kubanga bisobola okukubagana ne byolowooza talinayo criminal offense yonna mu kaaliya ye mwe musobola birabira sayidi eno naye nga ye abikola ki abiraba bulala
so ensonga awo wekyali kati agambye industry enkadde erwanagana industry empya oba generation enkadde y'abayimbi erwanagana generation empya. Now njagala ompe ku tomuddi kuba kati yaba new generation abeeko kyatugamba ku nsonga eno eri mu ddiiro nga tetunnagenda wa Pallaso. Ffe tubadde tusaba tuve mu bintu byammwe ng'abatuuze tutya tukitwale nti omwana kale teyalese video, tukitwale nti tewali n'omu yeesonzeemu lunwe mbw'oba sayidi eno eyinza obba eyassa omwana naye nga ye omwana yafudde. Kakasa Uganda Police tesobola noonyereza ku Munnayuganda ki kiba kimusse neetuuka ku ntikko y'omusango ogwo era neekwasa amateeka. Kati ffe tuli eno twesonga munnwe kale yawaayiriza nga bwe bagamba naye yafudde. Munnayuganda ofuuki alina famire, alina maama, alina baganda be, atafiirwangako yatamanyi bulumi era bebwoolaba osegeera bebwoolaba olwokuba owusi afudde ng'afiirawo geti ne kuno kufa twafudde bamukubye sokolowoozeemu mu kaseera ako nga gwali awo gwe bakuba for no reason bakuba nga bwe byogerwa mbu okwemu akafaananyi. Nze nyina incident ya kyali wange nali nkola naye mbyennyanja yakuba bukubi mpuuta lugalo kimusibizza ka video ne bakalaba ku TikTok kimunoonyesezza owagende luzira wavaayo sente ziyiise bamutrackinga. Okay, oye Tom D abamu ku baana batandika na Alien Skin. I understand today waliwo ebitatambula bulungi oba waliwo ebitaavaayo bulungi buli omu naakola bibye. Ono ne mabega kawo yali akolima yali ku nsonga ki bwe baali bafiirirwa mama Agatha oba mu bivulu bye ng'agamba bakyalibe tebamubeereddeewo. Pallaso naye alina kyatugamba mu second. Pallaso tumuyiseewo mu second kuba mu kifaananyi kino abajja nnyo mutuweemu katono. RIP Moze Dancer moyo gwo Mungu agulamuze ekisa naye nga kyembadde nsaba omuvubuka gwe bayita muleke erinnya siryogera yankasikira ekikonde kamuleke RIP Moze Dancer. Kale embeera wetu weyimiridde ku nsonga eyo tujja kwongera okugigoberera kuba interest ya public buli lukya eba eyongera kulinnya. Olwaleero ndaba abayimbi ab'enjawulo batandise okukiyingiramu ate ne public side eno naye olaba nti kati abantu batandise okubanga ensonga eyo bagikola ki bagikoonako. Kati nno ensonga eno weeri si we yalibadde singa tewabaddewo mawulire ga nomination zino z'aba president. Olwaleero ensonga eno ebadde egenda kubeera walala nnyo naye ebadde ekyaliko amawulire amalala agagitambulirako. So kati tulinze tulabe kigenda kuba kitya side eyo. Kati nga mmaliriza njagala era okuyozaayoza ne Bobi Wine olunaku olw'ejjo naye yabadde nominated. Ng'era we tuyozaayozezza abantu abalala naye tumuyozaayoza wati we yafaananye ne mukyala we Babi. Banyumye Babi yabbye akagoye nga kafaananamu kali aka nomination y'omulundi guli naye kati kano kakyusizaamu akatimba k'oku mutwe naye era kano kabadde mu kkala njeru nga kali we kaali kabaddeko red ng'era kali we kaali naye nga style ekyuseemukko oba onfuna kwegamba ekifaananyi kyafulumiramu kyekyabakyala otegedde. So embeera wetu yafaananye oyo si Nandala Mafaabi sebo Nandala Mafaabi naye sebo yakikubye naye yabadde nominated olunaku olw'ejjo nawe tukuyozaayoza. Musajja wange Kasiba nti sebo naye yeesimbyewo owa Victoria School of Beauty sebo ngenda kumunoonyaako
so abantu besimbyewo mu biti ebyenjawulo Shakira ng'akyamula abasaidi eri ku FDC so mwebale era mwenna tubayozayeza tulinze kulaba embeera wegenda okutambula so bino byonna biraga nti music kintu kyamaanyi nnyo kitambuza obulamu kyova nti buli muntu yeekwata bayimbi ensonga ne zitambula naye Station Mayanja nabagamba sigenda kusooka yingira kintu kye kankigende mpola ate mulooza yanjiyeeyo yakoze ekyo kye nali nsuubira kyennyini kye nali nsuubira kye yakoze eki kye yakoze Hajat Station Mayanja owa Peasants Party abawejjere yabakutte yoga n'abayingiza pate endala yagenze nakuba abantu omubbali ekkololo nga President Museveni yadasikanya bataxi n'ababoda so Station Mayanja n'abeera nga y'omu ku babadde abasanyusa ku lunaku olwo kakati munnange abawejjere ndowooza era ababoda gye bagwa naye ndowooza abantu teyakoze ensobi abamu ku bantu bakulembera mu kibiina kye be bano abantu ba wansi so yagenze n'abasanyusaamuko ate era n'asaba balonde president balonde President Yoweri Kaguta Museveni awo wetuli naye ng'ate ye ekibiina kye kyayanguyiddwa nnyo wali mu kusunsulamu wali eri bakyanguyiza speed oba otegeera so Hajat Station Mayanja thank you so much wakoze kye nabadde nsuubira weebale nnyo butanswaza kaakati byonna bimala okugenda mu maaso Honorable Nsereko mukambwe mukko ku bigenda mu maaso jjukira byatandika na Bobi Wine nti emikono gyali teginnakola ki gyali teginnawera kati naye ne banne nabo baba banje emikono era ejjo yasiibye ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda naye ensonga za mikono naye teyaleseeyo koona ku Station Mayanja ono kaakati njagala osooka ompeho Honorable Nsereko mu bigambo bye nkomewo tudde ku nsonga enkulu emuyombya naye nga ne Station Mayanja teyamuleseeyo ku kikolwa kye naye kagenze n'azinisa akabina ku stage oli Hajat ekibiina kye bakiyisizaawo olwamaze okugamba Hajat olwamaze okugamba nti newankubadde nkuvuganya nti nga nnyinamu ekibiina kyange kyendi president bannayuganda bonna balonde president ono gwenziniddemu baali bamummye okumuyisaawo ku Lwokutaano olwamala okugamba ku Sande ku Mande baakeddemuga nti gwe wayiseemu dda era president wo w'ekibiina kyo gwe mwasimbyewo ayitiremu ddala oye Honorable Nsereko ng'ayogera ku Station Mayanja naye nga ensonga enkulu eri nti yagambye lwaleero we batamuyisaamu leero we batamuyisaamu agenda kuwagirayo candidate omulala ku opposition wano wengambira akakiiko k'ebyokulonda don't underestimate president to be Honorable Nsereko Honorable Nsereko alina obuwagizi bungi ate mulabye nga ekintu kino akiwadde obudde bungi Honorable Nsereko for president in fact ndowooza ku Honorable Nsereko kwesiva eyagula omuceere mu ddwa ya Maama ku Honorable Nsereko kwesiva ndowooza mu bakandidate bonna gwe naakafunamu directire oba munyiige mpadde ensonga lwaki Honorable Nsereko kwesiva naye kati akabi kali mu kubanga akyuzinze candidate omulala ate awo ffenna tuba tugenze eri muntegeere bulungi ku Honorable Nsereko kwesiva Honorable Nsereko for president yagula omuceere mu ddwa ya Maama mpadde n'ensonga naye kati ate agamba we batamuyisaamu leero agenda londayo candidate omulala ku opposition anaaba atukoza atya ffe wooligwa wetukola ki wetuligwa tatuleetedde obuzibu mpa ebyabadde ekkololo nkole kyennyina okukola ndagalaga ku clips ezabadde ekkololo ati abo baana
bazze ne babeerawo bulungi ku mukolo gwa owekitiibwa pulezidenti w'eggwanga baalidde banywedde t-shirt bazifunye baveeko abo tugende ku balala emmere baalidde ne boonoona n'okwonoona bano abaana bannange okisangawa awo ne tugenda ku baana bawala emigigi emito bajenzi basanyufu bagamba nti President Museveni oye soda banywedde bannange Catherine Kusaasira full figure gwaga nti amwina kennugu ku presidential advisor yachamudda abantu omulengedde yoyo Catherine Kusaasira yawo tuvuddewo tuwe ekifaananyi ekirala tuli ku byabadde ekkololo nga bakanominatinga omukulembeze w'eggwanga olabye abantu do you see people ye Alien Skin baba ebyo tebiggwa yo lwatuuse n'eggaali ye era byabadde byakukaaya naawo okukaaya nako abadde kungi awo bebekulu n'abayingiramu naye nageza okuliya erivubuka lisirisa bebekulu nowe sirika bonna balina okuyingira leero naye Alien Skin naye waliwo emboozi ya Alien Skin etambula ejjo poliisi yagambye enoonya abavubuka be egenda kubakwata ku mwana oli eyafudde bannange emboozi tujja kugitandikako olunaku olw'enkya bwe Alien Skin yatumya omwana ne bamutwala mu kikomero ewuwe ne bakuba oyo n'afa so tujja kuba nga tutunuulira emboozi eyo olunaku olw'enkya essaawa tulabe Alien Skin leero kiggwa kitya naddala nga tuli mu kaseera kano nga buli muntu tumwetaaga ejjo yamobilizinze costa namba nalabye costa y'abaana be byabadde alumbye nabaawo kati kigenda kubeera kitya mu mbeera eno nga waliwo ne story etambula tujja kuba nga tugitunulya olunaku olw'enkya batuwe ku kifaananyi nsembeyo n'ekya Senga Kulannama olunaku olw'ejjo ku kisaawe Entebbe saawa zabadde 2:28 yabadde amaze okuba nga atuuka okuva mu ggwanga erya Bungereza wamu n'omwami we Jumba Lubowa Aligaweesa babadde bamaze okuba nga batuuka ku kisaawe Entebbe bamaze ebbanga lya wiiki nga 2 nga tebali mu ggwanga jjukira nti ate emabegako wali baali mu Amerika ne bagenda e Dubai kati bakomyewo okuva e Bungereza so bwe batyo bwe bafaananye ekiro ekyakeseza olunaku olwaleero so ke bakomyewo mu ggwanga Uganda enteekateeka nga ziimukko naddala gyendi yasita bakomyewo mu ggwanga so gwe lindirira amaaso ku lutimbe yes so ensonga kazitambule balengera ekapo buli luki eyongera kubeera fresh and clean ate omuntu watandika otambulako ofuna experience y'ennyonyi omanyi nti omuntu eyakatambula ku nnyonyi osobola okugenda ng'osibye omusipi ng'oyambadde engatto z'obuguwa abasajja bwe bakutwala wali mu check-in wali nga bakukeberakebera omusipi gusobola okukutama akyova abasajja kati n'abakyala basalawo okweyambalira bino bisweta ebitabatawanya ayita buyisi wali mukuuma omugamba nti ngatto nga sando ayambadde nali mmanyiga bamalala n'abantu abo bategedde ennyonyi oba onfuna so embeera wetu werimba kulisaayo Senga w'eggwanga Senga Kulannama ne omwami Jumba Lubowa Aligaweesa so embeera wetu yafaananye bakomeddewo ku nnyonyi yemu ne Moses Matovu ne Afrigo Band yabadde nayo erina ekivu kya 50 years of Afrigo Band Bungereza ne Netherlands oyina ekifaananyi ky'omwami Moses Matovu owa Afrigo Band naye nasobodde okuba nga njogeramuko naye ekigambo kimu 2 ku show ye London ne Netherlands nga we yatambudde ndowooza kambalekere omwami Moses Matovu atubuulire bandi olengera ebifaananyi bye nabagambye eri waggulu mubirengera bye babipanze ebifaananyi babitimbye buli wamu which is okay so omwami Moses Matovu tujja mufuna olunaku olw'enkya nsaba Katonda abakuume mbeebaza okuba nga mutambudde nange amakya g'olunaku olwaleero ebisingawo katubirabe olunaku olw'enkya tulekere kapa eyo ebeeko kyetugamba ebisigale tubirabe olunaku olw'enkya nze lujja biga producer Kisubi ne ttiimu yonna Kashmir respect
mukulike yennyonyi batambuze etya Uganda Airline ena service ennungi mutambula mulya abaana mwogera ne Luganda temwogera ku Luganda kubanga obaka muwagire ennyonyi yammwe bannayuganda muwagire ennyonyi yammwe tukomyewo n'Afrigo band yonna yalinnya Uganda Airline fenna tukomyewo mu Uganda Airline ezejjudde bannayuganda mwebale kuwagira Uganda Airline okitegedde okwebaza management eteekateeka Uganda Airline. Thank you very much. Nze neewunyiza ekintu kimu tubadde tunaatera okutuuka ate ne batuwa ku vegetable ne batwongera obwokulya omwenge ne bakuwa abantu balina bukkaani buli obujjuddeko zibendera za Uganda. Abaana bazze benywera otwenge ennyonyi nnungi nnyo ensingana ziri zemuwanda zimanyi emirates. Capital Music abuuzizza mbu lwaki nyambadde bwe nti Platinum Tours and Travel kutwaniriza abakulu mujje bali tuvuddeyo mugagga ndawula ayita ndawula alulira musanja ndawula ayita n'owulira oluyogano kale taata awadi twagireeta dda twagijja mu America kakati tuva London tuva Wales tuva London tuva United Kingdom tuva Scotland tubadde twagenda okulambula amawanga tukomyewo bweza bwa Mukasa ne Maama Namukasa wenda olinga olikiya naye Bulaya gojita yakusaba Bulaya nnungi nnyo nja kubatwala abantu bano bono balaba kati lujja agenda Dubai wanamala okuva Dubai ne tone naffe nga tutambula tugenda e Bulaya tujja genda temufaayo tugenda kutambula Platinum Tours and Travel tugidde n'abantu bangi n'abazungu bangi mugenda kutambula teri muntu gwe bagana kutambula bannayuganda kambabuli teri gwe bagana kutambula gwe Tereza Mpapulazo ojja kutambula nze nga ntambudde ani yali amanyi